Essula y'e11. Nange mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo Omumeedi nayimirira okumunyweza n'okumuwa amaanyi. Ne kaakano nnaakulaga amazima, laba waliyimirira nate bakabaka abasatu mu Buperusi, n'owookuna y'alisingira ddala nnyo bonna obugagga, era bw'alifuuka ow'amaanyi olw'obugagga bwe, alikubiriza bonna okulwana n'obwakabaka obw'e Buyonaani, ne kabaka ow'amaanyi aliyimirira, alifuga n'obuyinza obungi, era alikola bw'alyagala. Era bw'aliyimirira obwakabaka bwe bulimenyeka, era bulyawulibwamu eri empewo ennya ez'omu ggulu, naye tebuligabirwa zzadde lye, so tebuliba ng'okufuga kwe kwe yafuga. Kubanga obwakabaka bwe bulisimbulirwa abalala awali abo. Ne kabaka w'obukiika obwa ddyo aliba n'amaanyi era omu ku bakulu be, n'oyo aliba n'amaanyi okumusinga alifuga. Okufuga kwe kuliba okufuga okunene. Emyaka bwe girimala okuyitawo balyegatta wamu, n'omuwala wa kabaka w'obukiika obwa ddyo alijja eri kabaka w'obukiika obwa kkono okulagaana. Naye omuwala taliba n'amaanyi ga mukono gwe, so n'oyo taliyimirira newaakubadde omukono gwe. Naye omuwala aliweebwayo n'abo abaamuleeta, n'oyo eyamuzaala, n'oyo eyamuwa amaanyi mu biro ebyo. Naye mu mwana ow'omu bikolo bye muliva omu aliyimirira mu kifo kye, alijja eri eggye, era aliyingira mu kifo kya kabaka w'obukiika obwa kkono, alibalumba era aliwangula. Era ne bakatonda baabwe n'ebifaananyi byabwe ebisaanuuse n'ebintu byabwe ebirungi ebya ffeeza n'ebya zaabu alibinyaga, alibitwala mu Misiri, era alimala emyaka egimu ng'aleka kabaka w'obukiika obwa kkono. Era alijja mu matwale ga kabaka w'obukiika obwa ddyo, naye aliddayo mu nsi ye. N'abaana be balirwana era balikuŋŋaanya ekibiina ekinene, eggye eringi eririyitirira eriryanjaala ne libayitamu. Era balikomawo balirwana okutuuka awali ekigo kye. Ne kabaka w'obukiika obwa ddyo alisunguwala, alivaayo, alirwana naye kabaka w'obukiika obwa kkono, era aligaba ekibiina ekinene, n'ekibiina kiriweebwayo mu mukono gwe. N'ekibiina kiryegulumiza, n'omutima gwe gulyeyimusa, era alimegga obukumi obungi, naye taliwangula. Ne kabaka w'obukiika obwa kkono alikomawo, era aligaba ekibiina ekisinga eky'olubereberye, era alijja ebiseera bwe biriggwako gy'emyaka ng'alina eggye eddene n'ebintu ebingi. Ne mu biro ebyo walibaawo abangi abaliyimirira okulwana ne kabaka w'obukiika obwa ddyo, era n'abaana baabo abalina ettima mu bantu bo balyegolokosa okunyweza ebikwolesebbwa, naye baligwa. Awo kabaka w'obukiika obwa kkono alijja, alikuba olusozi, alirya ekibuga ekiriko ebigo ebingi, n'emikono egy'obukiika obwa ddyo tegiribasobola, newaakubadde abantu be abalonde, so tewaliba maanyi gonna okubasobola. Naye oyo ajja okumulumba alikola nga bw'ayagala ye, so tewaliba ayimirira mu maaso ge, era aliyimirira mu nsi ey'ekitiibwa, ne mu mukono gwe mulibaamu okuzikiriza. Awo alikyusa amaaso ge okujja n'amaanyi ag'obwakabaka bwe bwonna, n'ab'amazima nga bali wamu naye, era alikola by'alyagala, era alimuwa omuwala w'abakazi okumwonoona, naye taliyimirira, so talimuyamba ye. Oluvannyuma lw'ebyo alikyusa amaaso ge awali ebizinga, aliryako bingi, naye omukulu alikomya ekivume oyo kye yaleeta, era naye alimuddizaayo ekivume kye. N'alyoka akyusa amaaso ge awali ebigo eby'omu nsi ye, naye alyesittala, aligwa so talirabika. Ne walyoka wayimirira mu kifo kye omu aliyisa omusolooza mu kitiibwa eky'obwakabaka, naye mu nnaku si nnyingi alizikirizibwa, si mu busungu newaakubadde mu ntalo. Ne mu kifo kye muliyimirira omuntu anyoomebwa, gwe batawanga kitiibwa kya bwakabaka, naye alijja mu biro eby'emirembe, era aliweebwa obwakabaka olw'okwegonza. Era n'emikono gy'amataba balijjirwawo ddala mu maaso ge, era balimenyeka, weewaawo era n'omukulu w'endagaano. Era nga bamaze okulagaana naye alikola eby'obukuusa, kubanga alirinnya era alifuuka ow'amaanyi ng'alina abantu si bangi. Mu biro eby'emirembe alijjira n'ebifo ebisinga obugimu eby'omu ssaza, era alikola bajjajjaabe bye bataakolanga, newaakubadde bajjajja ba bajjajjaabe
alibagabira omwandu n'omunyago n'obugagga. Weewaawo alisalira enkweza ebigo okumala ekiseera. Era alisasamaza obuyinza bwe n'obuzira bwe okulwanyisa kabaka w'obukiiko obwa ddyo n'eggye eringi. Ne kabaka w'obukiiko obwa ddyo alirwana entalo n'eggye eringi ennyo ery'amaanyi amangi, naye taliyimirira kubanga balimusalira enkwe. Weewaawo abalya ku mmere ye be balimuzikiriza, n'eggye lye lirya njaala, era bangi abaligwa nga battibwa. Ne bakabaka abo bombi emitima gyabwe giriba gya kukola bubi, era balyogera eby'obulimba nga batudde ku mmeeza emu, naye tebiriraba mukisa, kubanga enkomerero erituuka mu biro ebyalagirwa era. N'alyoka addayo mu nsi ye n'obugagga obungi, n'omutima gwe gulikyawa endagaano entukuvu, era alikola by'alyagala n'alyoka addayo mu nsi ye. Mu biro ebyalagirwa aliddayo, aligenda mu bukiiko obwa ddyo, naye mu biro eby'oluvannyuma tekiriba nga bwe kyali mu biro eby'olubereberye, kubanga ebyombo eby'ekkitimu birijja okumulumba. Kyalivaana kuwala aliddayo, alisunguwalira endagaano entukuvu, alikola by'alyagala, aliddirayo ddala, alirowooza abo abaleka endagaano entukuvu. Era emikono giriyimirira ku luuyi lwe, era abaligwagwawaza awatukuvu kyekigo, era balijjawo ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna, baliyimiriza ekyomuzizo ekizikiriza. N'abo abalikola obubi nga baleka endagaano alibakyamyakyamya n'okwegonza, naye abantu abamanyi Katonda waabwe baliba n'amaanyi, balikola eby'obuzira. N'abo abalina amagezi mu bantu baliyigiriza bangi, naye ekitala n'omuliro, okusibibwa n'okunyagibwa biribagwisa ennaku nnyingi. Awo bwe baligwa balibeerwa n'okubeerwa okutono, naye bangi abalyegatta nabo n'okwegonza. N'abamu ku abo abalina amagezi baligwa okubawoomya n'okubalongoosa n'okubatukuza okutuusa ku kiseera eky'enkomerero, kubanga kya kiseera ekyalagirwa ekitannatuuka. Ne kabaka alikola nga bw'alyagala, era alyegulumiza, alyekuza okusinga Katonda yenna, era alyogera eby'ekitalo ku Katonda wa bakatonda, era aliraba omukisa okutuusa obusungu lwe bulituukirira, kubanga ebyateesebwa birikolebwa. So talirowooza bakatonda b'abajjajjaabe, newaakubadde abakazi kye baagala, so talirowooza Katonda yenna, kubanga alyekuza okusinga bonna. Naye mu kifo kye aliwa ekitiibwa Katonda w'ebigo, era Katonda bajjajjaabe gwe bataamanya alimuwa ekitiibwa ne zaabu, ne ffeeza, n'amayinja ag'omuwendo omungi, n'ebintu ebisanyusa. Era aliyinza ebigo eby'amaanyi amangi, Katonda omugenyi ng'amuyamba. Buli alimukkiriza alimwongerako ekitiibwa, era alibawo okufuga bangi, era aligaba ensi olw'omuwendo. Ne mu kiseera eky'enkomerero, kabaka w'obukiiko obwa ddyo alimusindika, ne kabaka w'obukiiko obwa kkono alijja okumulumba nga kibuyaga, ng'alina amagaali n'abeebagala embalaasi n'ebyombo ebingi, era aliyingira mu matwale alyanjaala n'agayitamu. Era aliyingira ne mu nsi ey'ekitiibwa, n'amatwale mangi agalisuulibwa, naye bano baliwonyezebwa mu mukono gwe: Edomu ne Mowaabu n'abakulu ab'omu baana ba Amoni. Era aligolola omukono gwe ne ku matwale, n'ensi y'e Misiri teriwona. Naye aliyinza ebintu ebitereke ebya zaabu n'ebya ffeeza, n'ebintu byonna eby'omuwendo omungi eby'omu Misiri. N'Abalibya n'Abaesiyopiya balimugoberera. Naye ebigambo ebiriva mu buvanjuba ne mu bukiiko obwa kkono birimweraliikiriza, era alivaayo nga yeejuumudde nnyo okuzikiriza n'okumalirawo ddala abangi. Era alisimba eweema z'olubiri lwe wakati w'ennyanja n'olusozi olw'ekitiibwa olutukuvu. Era naye alijja ku nkomerero ye, so tewaliba amuyamba.